muri nyiri ya Mukama waffe Kristo Yesu Nazareth. Manya neddoboozi once again Bajimbe Brian Mark kuva mu gate of Heaven eno ekkanisa yaffe. So tuteekateeka leero Lwakuna tulinayo deliverance service tandika ssaawa 8 essaawa emu okuva kati kale. So bino bifaananyi byengezaako okubalaga mu linnya erya Yesu, ate nga ngenda okubayingiza mu leero kyenjagala tuyige. So ekkanisa Mukama abawe omukisa ebutebe. Yes, eno enanga yaffe kubeerako walako enanga yaffe. Okay, so olwaleero njagala okwogera, njagala okusomesa oba njagala kuyigiriza omuntu kyeki oba gwe ani, gwe ani mu Luzungu, who are you. Katuddeyo eno ngenda kukozesa obufaananyi buno naye bufaananyi tebuli so clear, tebuli so clear, naye Mukama mutukuvu tujja kubanga tufuna ekyokuyiga. So omuntu kyeki oba gwe ani era lwaki tubuulira enjiri. So ensonga lwaki tubuulira enjiri, tetubuulira bantu kufuna ssente, bantu kuwonyezebwa, bantu kufuna tutumu, bantu kufuna mikwano, kufuna visa. However nabyo nyongereza ng'ekyawandiikibwa kigamba nti munoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala biribongerwako. So lwaki tubuulira enjiri? Ekisooka lwaki tubuulira enjiri emuntu okusikira obulamu obutaggwaawo, kubanga Bayibuli etugamba mu kitabo kya Luka 19 olw'okumi nti ekyaleeta Yesu ku nsi, eyo ensonga enkulu lwaki Yesu yajja ku nsi. Bayibuli abasinga tebamanyi, naye ensonga lwaki yajja ku nsi Kristo, Bayibuli etugamba nti yajja okunoonya n'okulokola ekyawula, period, nga kiwedde. Ekyo kikyaleeta Mukama waffe ku nsi. So kale omuntu ali mu bitundu bisatu, ngenda kuddukako kubanga service already ndi budde bwayo. Omuntu ali mu bitundu bisatu. Unfortunately the camera is not clear. Baaliwo alaba akafaananyi kano bulungi. Okay, so omuntu ali mu bitundu bisatu. Kubi akafaananyi kano kalimu parts satu. Waliwo part eno esooka waggulu, waliwo part eddako eno, waliwo ne part esembayo naye ndowooza birabika bulungi. Obuntu busatu. Mukama yeebazibwe. So omuntu yaani oba gwani? Omuntu ye mwoyo, kwe kano kentadde munda, ntaddeko wano spirit. Omuntu alimu busatu. Ekisooka ali mwoyo, mu mmeeme n'omubiri. Kati omuntu gwe mwoyo ogwambadde, omuntu gwe mwoyo oguli mu mmeeme ate ogwambadde omubiri. So kati omubiri lugoye, kyova olaba omuntu newaafa bagamba tugenda kuziika omugenzi, kitegeeza omugenzi nyini gwaba yagenze. Kati kyebayita omwoyo kyekino, the spirit, then tulala kyebayita soul ne kyebayita body. Kati ku nsi mubiri gwe tulaba, lwaki? Kubanga ensi erina amateeka gaayo. Amateeka gaayo oba oyagala okubeera mu nsi olina okwambala omubiri. Mukama yeebazibwe. Era kyova olaba omuntu bw'afa aba avudde mu mubiri. Bw'omusanga ng'otambula nga yafa otya nnyo era odduka nnyo. Oba osanga kye bayita twabeeranga mu kyalo ne boogera ku misambu w'emizigo. Kati obisanga otya nnyo kubanga weekanga, kubanga bino tebiri na kulabikira mu reemu eno ey'omubiri. So kati omubiri lulinga lugoye gwe twambala okubeera ku nsi. Kati tulina kye bayita omwoyo. Omuntu bw'afa omwoyo gugenda ewa Katonda n'emmeeme. So kati kye bayita omwoyo kyekino kyogeddeko, then kye bayita emmeeme kyekino. Kati omuntu bw'ati bw'abeera, omuntu bw'alokoka bw'akkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu bwe nga Romans 10 bweyogera, ekisooka kino kyekibaawo. Omwoyo gwe, spirit, eno leeya ey'okusatu gyetadde munda. Omwoyo gwe gwaniriza Kristo n'ayingira munda era ne Kristo n'abeera mu gwo. Kati kitegeeza guno guba gumaze okulokoka, singa atambula bulungi ne Katonda agenda mu bulamu obutaggwaawo. Then tulina kye bayita emmeeme, emmeeme ye soul. Kati abantu babonyaabonyezebwa nnyo ekintu kino. Emmeeme mwe musanga kye bayita
saabitaddewo wano mumusanga kye bayita endowooza mu soul mu busiŋŋanibwamu kye bayita endowooza oba mind, ekyokubiri ne musangibwamu kye bayita will, ekyokusatu ne basangibwamu kye bayita emotion. Kama yeebazibwe. So kati mu soul ekola ebintu bisatu oba emmeeme ekola ebintu bisatu. Ekisooka bakiyita mind, endowooza y'omuntu, will, eno will omuntu gyakozesa okusalawo, then ne muvaamu ne kye bayita emotion, kino kyakozesa okureacting oba to act upon something. Hallelujah. So kati eyo y'emmeeme. Then guno omubiri gwo guli mubiri era gwo gulya buli mmere na birala. Kati kitegeeza nti omwoyo guno gulimu ebitundu bisatu. Kati omuntu bw'alokoka n'awa obulamu bwe Kristo, omwoyo gwe erinnya liba lya mwoyo. Erinnya lino buli muntu alina erinnya li mu nsi ey'omwoyo. Kati lino lye liwandiikibwa mu kitabo eky'obulamu. Kati emmeeme eno kati bw'olokoka Setaani, kyova olaba nti tulinayo abooluganda mu kanisa, omuntu n'alokoka naye n'abeera mu deliverance emyaka ng'esatu. Kati deliverance ki ekibaawo? Era eriyo n'enjigiriza ery'okutambula. Abantu gye bayigiriza nti bw'olokoka teri muzimu, omwoyo gwoba oguwadde Kristo. Yes, kituufu, naye tulina kye bayita emmeeme kye batamanyi. Kati Setaani ye akwata mmeeme n'abasamize banoonya mmeeme z'abantu. Kama yeebazibwe. So omusamize ebyo twebakuma bateekako mmeeme z'abantu, tulifena emmeeme z'abantu. Then ekyokubiri nti ne bano b'owulira abalogo abateeka abantu mu macupa bakwata mmeeme ya muntu. Lwaki Setaani ayagala emmeeme? Lwaki abasamize baagala emmeeme? Lwaki abalogo baagala emmeeme y'omuntu? Ensonga eri nti kubanga emmeeme eno esangibwamu ebitundu byenkunyonyodde, kye bayita mind, ne kye bayita will, ne kye bayita emotion. Kati emmeeme y'omuntu wekwatibwa, haleluya, emmeeme y'omuntu wekwatibwa, ekisooka endowooza ye mind kuba esangibwa mu mmeeme eba ekwatiddwa, ne byalowooza byonna bigenda kuba nga emabega w'okulowooza kwe eriyo omwoyo omubi. Ekyokulabirako kankuwa omulalu. Omulalu bw'aba omulalu, byalowooza ne byakola emabega waayo ebaayo emyoyo egimulowoozesa ebyo n'egimu driving okukola ebyo. Kati mu mmeeme muno mulimu kye bayita mind. Kati Setaani wakwata emmeeme y'omuntu ku byoto oba byabaluminati oba banabbi ba bulimba oba balogo oba bakologa abaki. Kati emmeeme eno basobola okutwala erinnya lyo likiikirira emmeeme yo, basobola okutwala bino bye batwala oba ngoye ne basiba emmeeme eyo mu ccupa oba ku byoto by'abasamize oba mu mbuga oba ku malaalo oba ku bafu yonna. Kati emmeeme eno kitegeeza bw'obanga mu bwongo obwo obanga emmeeme eyo yakwatibwa, ogenda kutandika okulowooza ng'oli influenced by devil oba by demons. Emizimu gye gigenda okutandika okukuwa ebirowoozo. Kyova olaba ojja kusanga omuntu nga emmeeme eyo yakwatibwa nga alowooza kwetta, aba alowooza birowoozo bibi bya Setaani, aba alowooza kwetta, aba alowooza yalemererwa, aba alowooza talina mugaso, aba alowooza buli omu amusosola, aba alabanga etali ssuubi. So kubanga ebyo birowoozo bya Setaani yabimuteekamu, n'ekiruubirirwa kye yette yeesaanyewo ku nsi oba yejje ku bantu abagenda okumuyamba. Kubanga Bayibuli etugamba mu Yokaana 10:10 ti Setaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Haleluya. So kati emmeeme yo webwambi otandika okulowooza, emizimu gye giba gigikutte. Kati emyoyo gino gitandika okusuula endowooza mu mmeeme eyo, mundayo. Olunaku lumu twali mu deliverance service nga tunaba kujja wano, twali mu gye twali eri. Nali mpeereza ne ntegeera nti system ali under oba ali possessed. Kati bwe namusongamu engalo ne musabira ne njogera nti mu linnya erya Yesu gw'omwoyo mubi gye ngalo zembi ku muntu oyo. So obooluganda n'alyo emizimu ne giryoka gibaluka ne gyogera ne gigamba nti twamugambye dda afulume wano n'agana twamuta, naye nga yawuliranga amaloboozi mu mmeeme ye nga gamugamba fuluma wano odduke. N'agamba nti ne gigamba nti twamugambye oba kwate entebe amukube. Kama yeebazibwe, amukube amugyewo, naye nga yeetooloddwa obukumi. Waliwo obukumi bwaliko obwenjawulo, waliwo omusajja omuwanvu amuli sayidi. Kati emyoyo gino gyamuteekanga ebirowoozo munda. Kati n'omuntu emmeeme eyo nga mpambe ne woba mulokole, omwoyo gwe guba mu Kristo, naye emmeeme eyo obanga tolwanye lutalo esobola okuba nga eri abducted. So kati bweba emala okuwambibwa, ebirowoozo
byolowooza emyoyo gino gitandika okuteeka ebirowoozo ebibi mu ggwe. So kitegeeza gye nga bw'oba ng'emmeeme nga eri delivered, omwoyo omutukuvu yatandika okuteeka ebirowoozo mu ggwe n'otandika okukola naye nga oli inspired by the spirit of living God. So kati bw'omala okulowooza emmeeme nga bw'omala okulowooza kye bayita mind ng'endowoozayo erowooza bubi, then waliwo ekiddako kye nagambye kye bayita will. Wano we tukolera okusalawo oba this is where we choose. Kati bw'omala okulowooza obubi, kubanga emisimu gikulowoozesa obubi, ekiddako n'okusalawo kugenda kubeera kufu. Then bw'omala okusalawo kufu, emotion kye bayita okwanukula. Kati emmeeme erimu ebintu bisatu nga bwe nagambye, erimu mind, erimu will, erimu emotion. Kati kitegeeza bwe bagikwata baba bakutte endowoozayo kyekisooka, baba bakutte okusalawo okwo, okiraba, then baba bakutte n'okukola byonna byogenda okukola bijja kuba. Kitegeeza ojja kutandika okukwata abaana, okwata ebisolo, okole ebintu ebibi naye nga waliwo akulagira. So omuntu ali mu busatu, bitegedde, omuntu ali mu busatu, ali mu mwoyo n'emmeeme n'omubiri. Bayibuli kyeva tugamba mu Balomans 2:12 ndowooza olunyolo olwokubiri etugamba nti temufaananyizibwa ng'ab'emirembe gino. Kansomewo, kama yeebazibwe. Let me read there. Buli omusomayo. Romans be Abaluumi 12 olunyiriro olwokubiri lugamba, so temufaananyizibwanga emirembe gino, naye mukyusibwe olw'okufuula amagezi gammwe amajja mulyoke mukemenga bibiri. Okay, kandabe ey'oluzungu egamba etya? Y'oluzungu egamba, and be not conformed of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Eraba, by renewing of your mind, ngoza bujja endowoozayo gye tusanze mu mmeeme. Kati obanga emmeeme yali possessed, ngero 23:7 egamba etya? Ngero 23:7 egamba etya? Ngero 23:7 egamba etya? 23:7 bwetu bwegambye, ngero 23:7 egamba nti kubanga nga bw'alowooza munda ye bw'ali bw'atyo. Ekiraba, lya nywa bw'akugamba naye omutima gwe teguli wamu naye. Tinga bw'alowooza, kitegeeza omuntu nga bw'alowooza bw'ali bw'atyo. Kati bw'omala okubanga emmeeme eri possessed, abooluganda, amazima gali nti ne byolowooza byonna ogenda kukola byolowooza, kubanga bw'oti bw'oli. Ogenda kulowooza ebikyamu, ogenda kusalawo ebikyamu, era ogenda kumaliriza nga ne byokoze bikyamu. So kati wano we tuyingirira mu lutalo okusaba n'okununulayo emmeeme zaffe oba magenda gaffe. So kati emmeeme zino Katonda kubikulira ekirala nti bw'osaba in spirit, bw'osaba Katonda abeeko kyakola, oba kuwa amafuta oba ki. Kati emmeeme eno erina okubanga ekwatagana n'omubiri n'omwoyo. Omwoyo gulina okubanga ekitegeera nga guyaayaana era nga gunoonya okutuuka ebuziba. Yes, kwe kusaba kwe tusaba n'okusiiba kwe tusiiba. Naye ate emmeeme eyo ebanga ekyali mpambe, emmeeme eyo egenda kutandika okubeeramu ebirowoozo bino, sigenda kusobola, sijja kufumbirwa, era nze gwe baaluga, era nze atasobola kukola bw'ati, era nze entondo, obujja, obutasonyiwa, obutaagaliza, byonna. Lwaki? Kubanga emmeeme ekyali nsibe. Kati ne bw'onoobanga osaba nnyo mwoyo wano, Katonda tagaana kuwa, naye ate emmeeme eyo ekulwanyisa byolowooza ne byokola, byolowooza ne byosalawo ne byokola, biba biri against God's will. So kati emmeeme eyo olina okugizza obujja mu kigambo kya Katonda n'okusaba okuteebwa.
bw'osaba n'eteebwa emmeeme eyo bw'onoosaba n'emmeeme kubanga erimu ebirowoozo ogenda kutandika okulowooza nti ya Mukama asobola okumpisaawo, Mukama asobola okunkozesa, asobola okumpa nfuta. By'osabye ogenda tandika obikkiririzaamu n'okukkiriza ekigambo kya Katonda. Lwaki? Kubanga Omwoyo Omutukuvu yajja okuba emabega nga influencinga endowooza yo, era emmeeme eyo ejja kuba bumu n'omwoyo gwo. Kati Katonda bw'anaakuwa n'ebirowoozo bigenda kusitula ekyo Katonda kyagenda osobola okukuwa. Then bw'ogaana abamu kyova olaba asobola okwebaka na Katonda n'afuna okwolesebwa, oba Katonda n'abaako kyadipostinga mu mwoyo gwe n'avaayo ng'asanyaladde, n'ava mu kirooto ng'asanyaladde. Lwaki? Kubanga emmeeme ye eba nnafu nga tasobola kusitula biri. Ekitegedde? So kale tulina okusaba emmeeme zaffe okuba ab'eddembe. Njagala kukoma awo mu linnya erya Yesu. Omulundi ogwokubiri waliwo kyati eno eri wansi egamba what happens to your spirit and your soul after death. So wano ojja kulaba nga waliwo budde webuliya, wano ojja kulaba nga waliwo eggulu, ojja kulaba mu Luganda kivunwa nti ki ekibawo nga omaze okufa, ki ekiba ku mwoyo gwo n'emmeeme eyo ng'omaze okufa, bye tubadde twogerako. So olwo tujja kuyiga mu ndagaano enkadde abantu bye baafanga baalagawa, abatuukirivu n'abakyamu. Then tujja kulaba ate mu ndagaano empya kati bwe bafa tulagawa, abalungi n'abakyamu. Tujja kulaba ku kye bayita eggulu erisooka, eryokubiri, eryokusatu. Era tujja kulaba ne kye bayita Geyeena esookerwako gye bayita Hades. Tulabe n'eri Geyeena esembayo, buli omu mwaliraga atakkiriza Katonda ne Setaani, gye bayita Lake of Fire. Haleluya. So kale olwaleero kankomaawo alakusabira Katonda omenza ebintu byonna nkuwa ekitiibwa n'ettendo okubanga oli musigo. Sabira oyo agoberedde n'awuliriza, muwe amagezi, muwe okumanya n'okutegeera. Omwoyo Omutukuvu sumulula emmeeme ye okuva mu birooto ebibi, kubanga emmeeme weekwatibwa eba enkwate bye birooto. Abantu bebasira baloota ebibi nga tebabitegeera, naye bawe eddembe Mukama, ekitiibwa kyo kirabisibwe. Kakati gwe weena ayagala okukkiriza Kristo nga tolokokanga ng'okyaloota ebirooto ebibi, ogwa mu kinnya, ng'oloota ente ensiba amagulu, ng'oloota abafu, otambula n'abafu, oloota oli mu kyalo gye wakulira, oloota oli mu nnyumba ya kitaawo, oloota emisota, oloota gikuluma, oloota poliisi ekukwata, oloota abaserikale baggoba, oloota ogwa mu nnyanja, oloota ogwa mu bunnya, naawe kennyininyini nga tolootanga. Kitegeeza emmeeme eyo gwe ate enkwatire ddala oba nga toloota, kubanga omwoyo gwo Katonda watondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Katonda alina okwogera naawe. Emu ku ngeri ennyangu zayogera n'abantu ezisookerwako kwe ebirooto. So kati obanga tolootera ddala ate gwe emmeeme ye bankwata ennyo. Kama yeebazibwe. So kati kitegeeza gwe weetaagira ddala Kristo, naawe aloota ng'oloota ente, oloota emisoto, oloota abafu, oloota biki, oloota obunusu obukadde, oloota oli mulala, oloota oyambadde emizina. Kitegeeza emmeeme eyo naawe ekyali nkwati. Olina okusumululwa, naye tosobola kusumululwa nga tonakkiriza Kristo. So n'olwekyo kusaba oba obulamu bwa Kristo ng'oddamu essala eno gamba Yesu, olero nkwebaza kubanga mpadde obulamu era ompadde omukisa okuba omulamu. N'olwekyo olwaleero nsazeewo nga sikakiddwa okuwa omwoyo gwange era njatula nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiika mu kitabo ky'obulamu. Onoomala osaba essaala eyo, Mukama agenda kukola obulungi. Jangu mu comment section twogere, ejja kuyambibwa. Shalom.